Yo, this is Rampantilla already. Munnamawulire Ali Sewanyana aka Octopus ngono abadde asaka agabyamizannyo ku PAL FM yafudde oluvannyuma lw'okulwalira akabanga. Sewanyana yazannyako ne bonna baseke ku radio Simba kitalo nnyo kitalo ddala. May his soul rest in eternal peace. Ku PJ the news nkakoli omulonji atumbudde wonna woosinzidde nkwanirizako era nga bwe ntunyongera kwebaza jjonna gyotuusaako engalo gyosinzidde okubanga te otumbudde. Omu ku bannankyukakyuka ngono yali omu ku abo abaali banoonyeza ababaka ba NUP akalulu alojja ebyamutuukako oluvannyuma lw'okutwalibwa ab'ebyokwerinda n'ayisibwa si bulungi. Amanya Zamutebi Douglas nga nali ku chairman Nyanzi nga yampa omulimu baali bamuyita fire foot soldier ku Kitebe. Struggles zenzibeeramu kati twali tunoonya akaluka bali mwezo nga genatandika kawempe kunoonyeza mu kawempe waayise yeegatibwako chairman Nyanzi twajjaira nga tukola kati kola olunaku lwakubandwelabidde twali tugenda kukolera muno kumpi n'Ekitebe tugende katale k'omukalwerwe wali twatambula bulungi tugenda mu katale k'omukalwerwe kuba twali no chairman Serunjoji Mayor Serunjoji yaliko atulina Nyanzi kuba twasimbula ku Kitebe nga tutambuza bigere twatuuka mu katale abantu baali bangi kati jukira obana abakulembeze buli omu aba ayagala akulaga nti akola nnyo kati abamu ne batugamba mufulume akatale abantu abamu ba meya ne honorable bafune bwe babuuliza abantu abamu ne tufuluma kati bwe twafuluma tudde emabega kubanza nali nekyali wange wempangisa naye ennyumba netufuluma tufune n'ekyokulya tufuluma akatale tudde no ku lawundi abantu abasinga bali awo wabweru drone yatuva mu babega ne batusika musajja yansika bino ebyuma bibeera ku kkubo batuva mabega ne bakwata essaati ne batusika ne tubuuka kiri ekyuma ne tugwa mu kolansi batuteeka mu drone ne bateekamu n'abantu abaawo abalala kuba twagenda musanvu nga abamu jasi baali batambula na butambuzi abamu bayina. Entiisa yabuutikidde abantu mu kiro ekyakeseza olunaku olw'eggulo oluvannyuma lw'abatamanyangamba okulumba amaka ga ssentebe w'e Busega Kigwanya Zona amanyiddwa nga Kabuye Pius okumpi n'enkulungo y'e Busega ne bakoonako n'ennyumba ye yonna n'ennyumba ez'abapangisa. Ekigendererwa ky'abantu bano kikyabalemye okubanga bategeera olw'ensonga nti tewali n'omu gwe bakosezza ku bye basanze mu nnyumba eno so nga ate ssentebe yategeeza nti yabadde tasuzeemu olw'ensonga nti yeekengedde nga wayinza okubaawo abayinza okumulumba. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Davis Mwaya ngono mukozi w'akakiiko ka NRM ak'ebyokulonda yali maziga oluvannyuma lw'omuliro okubanga te gwokya amaka agagasangibwa Kawanda Kirinyabigo gonna ne gasaanawo n'ebintu byonna ebyabadde munda. So nga ate omwana ow'obulenzi agambibwa okuba nti yabadde yakatuuka mu Abu Dhabi agambibwa okuba nti yagudde eddalu era nga mukadde kano famire ye enoonyezebwa oboolyawo bakole ekisoboka okumuzza ewaka. Ono abayogeddeko naye beesanze nga ayogera ebitakwatagana ng'era takimanyi nti talina mu ggwanga lyettu Uganda wabula nga ye alowooza ali mu ggwanga lyettu Uganda okusinziira ku byebadde ayogera. Nawe studio yokuyo yabawala nze Agnes gwe bwana The Muhoozi. gwe mukwaya okay, that's good. Nze nakano aje Tekeza msano we gwa muvuga. Toda manyale ni alimu. Era akanya gamba le ntuleke. Bambi akuleke. Bwa yansumba ko naye omulundi gumu. Ema asumbuye. Kati obeera wesawa zino. Kampala. Bwana akadda badenga bwe. Obadde bweru. No. Okay. Bwana Kampala weekend. Atunizayo. Odayo ti. Ondagalira. Bweyagalira. Yasigenda kugenza swa sente zaki. Za kano kubakaita bati. Ya, hali zobanga sensa sulanga oyingire nsele. Nakubya mu stamp eyo. Okay, kaviza. Okay. Ode na malo printinga. Wengendo ko. Esawa zino manyi joli. Sawa zino atuwemba dendera. Kati kusawa zino oliwa. Tewali ndiwa mama. Oliwa mama. Mama wabeerawo. Awo kwa nyama. What? Kwa nyama. Gwamba ntwalire mmere.
kuwa nyama. Gwemba den twalije mmere. Ne paka na katana funa mmere. Naye kale tugenda kulaba. Angenda gitwalayo. Ogenda gitwalayo. Tekando nomvubuka amali nze wali ere tugende. Okay. Batabani ba Haji Katongole owa Itoda bwe batyo bagenze maaso kubanga ate bakola ekijjulo ekyokujaguza oluvannyuma lw'okuwulira amawulire ga Lukwago nti yawanguddwa ku kifo ky'obwalodi meya ow'ekibuga Kampala. Tuli baana ba Haji Katongole omugenzi wa Itoda oluvannyuma lw'okuwulira amawulire nti Lukwago bamukubye akalulu twafunye essanyu liyitirivu nga mumanyi nti nkola ya busiraamu obanga olina ekisanyu lyofunye osobola okutama ku musaala n'osaba neweebaza Allah abala batugamba osobola oyiwa omusaayi tukusazeho tusale ente 10 abantu balye tubagabire balye bakoowe Lukwago tukuwonye obadde twayibebi nnyo so twasazeho tusale ente mwezi mulamba tukwekulisa Allah tukusaba webale nnyo omusajja omukuumire eyo gya omutadde omuzza mu bantu ebyaffe byebyo taata waffe yafa nafulekera ebintu tuli wanene tweyagala okitegeera Haji Eke sebe embeera ogyogerako ki embeera entegeka nga bw'ogiraba ye eri mu kugenda mu maaso olw'ennyiike famire gye yafuna oluvannyuma lw'okukuukulwa kitaffe mu ofiisi ya Itoda ne bw'otulaba tukoze ennaku etukubye emyaka egiwera nti mu butuufu embeera yali nnungi naye oluvannyuma lw'okuggyibwa muzeeyi waffe mu ofiisi ya Itoda embeera yakyuka muzeeyi waffe n'atugendako ffena ne tuddirira emabega baali bafunamu kantu akaliibwako embeera n'etunyiga naye obulumi Abaganda bagamba tebuba bwa mu nju emu atusuubira nti newe wayinza okuba nga lisanyu jjereere yebyange RDC wa Jinja Haj Ahmed Katerega Musaze ng'akolera wamu ne Uganda Police Force olunaku lw'eggulo bakutte abakulu b'amasomero agawerako ddala 30 wamu ne bannannyini masomero nga bano babalanga kuggulawo masomero ne batandika okusomesa ng'ennaku entongole tezinnatuuka. But are you seeing bad? Want to worry about? No. If we go around and they get it. This alliance is actually they are not there. If we go around, go over again, we cannot cover again. Good to get a big catch. Singa tumubalabe nga bali this place is open. Singa mbasaza nga bali full mamu. Neka kido muri limba abana abe musomesa tebaba ko kana bagandi okulimba is part of life. Baruda. Kabante bajaga nti okulimba is part of life. Ebigezo by'abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu abaatuula omwaka oguwedde byakomyewo era nga wali ku channel yaffe eya PJ TikTok Vibes ng'otuusizzaako abaana b'abaserebu bammwe ab'enjawulo butya bwe baakoze ki bwe baakoze naye ng'omukulu amanyiddwa nga Douglas Lwanga yavuddeyo n'agamba nti kaakati results zikomyewo ez'abaana abaatuula ekibiina ekyomusanvu omwaka oguwedde naye amazima amatuufu gali nti yeeno level abaana abasinga okuva ku lugendo lw'okusoma we baviirako abamu ndooza ziba nsonga za school fees abamu babeera tebaatuusizza ate grade eyo ebatwala ku ki ku level eya secondary ne basalawo obutaddamu nga beekyaye ne bakoma bukomi awo mu ngeri mu bindala kakati abuuzizza nti abaana nga batuuse ku level eno muyina nteekateeka ki ey'okuba nga ate eyambako abaana bano oba okiwulidde wandibaddewo oba oliawo skills eziyinza okuba nga zikolebwa ku baana bano ne tukendeeza omuwendo gwabo abava mu masomero kubanga okubeerawo amazima ku level eno bangi babuliraawo ne bataddamu kulabikako mu masomero. Anyways, ebyo bigambo bya Douglas Lwanga.
Whoever was involved in chasing Balalo from Acholi go to hell bwatyo omukramanyiddwa nga Daudi Kabanda bwategeezezza obusunga alina bungi bw'oba omanyi okirinamu omukono ekyokugoba Balalo ku ttaka lya Acholi genda mu Geyena naye nga ye omukramanyiddwa nga Magoola yavuddeyo ne yeegaana Walukaga agamba nti ye talinaako ndagaano mu buwandiike eraga nti ye ne Walukaga balina omukago gwe bakola ki gwe batta nga Walukaga we yabyogera agamba nti bakkaanya bukkaanya ku bintu ebimu naye ate tebaateekawo nki ndagaano. Jjukira nti omukramanyiddwa nga Medad Lubega Sseggona yabagamba mu nnamateeka nti era singa ayingira mu nsonga zaabwe ayinza okulemesa omukulu Magoola ku kifo ekyo kyaliko wadde nga tannalayira mukadde kano okiwulidde ayinza omulemesa okuyingira paalamenti era n'atukakasa nti ye alina endagaano mu buwandiike eyakolebwa wakati wa Walukaga nani ne Magoola. Kakati ye Magoola agamba nti tewaali ndagaano twakkaanya bukkaanya Walukaga amperekereko ku kampeni zange ampeeko ku bimotoka bye kuba yali takyalina kyabikozesa okitegeera yali amaze okuggibwamu kwe kuddira amaanyi ge aganteekeko naye tewali ndagaano. Ate nga y'omukyala amanyiddwa nga Hajjat Hadija Namyalo yasse mabega kawona mu kutuusaako nga akukkulumira abaana ab'obuvubuka abeeno mu ghetto bagamba bakola ghetto structure bla 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 bagikaayanira bangi awo buli omu agamba yagitandika fulufiga buchamani buli omu agamba ye naye nga abaana bano bafunye obutakkaanya ne Hajjat Hadija Namyalo era nga buli omu awerera munne enkulukuuto bamu baavuddeyo ne basaba muzeeyi amugobe nti ayonoonye erinnya lye wansi eno lwakuba tamanyi so nga ate naye yavuddeyo n'abayisaamu eggaali. Anyways mu kavuyo ako nga bakola ebyo baalabisizza muzeeyi nti akalulu wansi eyo teyafunirako ddala tebyagenda bulungi oba okiwulidde era nga bagenze maaso okubanga bakola akakuukulu ku mukutu ogwa TikTok omubadde Rama wamu ne abaho ne bategeeza eggwanga nti NRM yawangulwa muzeeyi baamuwangula mbera balina DR forms ezibeerako ddala eziraga nti muzeeyi akalulu bakamukuba ku ground nga Bobi Wine yakola ki yawangula nti era bwe banaabanyiiza bajja bijjayo naye katusooke tulabe ku Hajjat Hadija Namyalo ate tugende maaso. Wano abamu begamba wano we tulina abageta abangi Museveni yafunawo 37 Kyagulanyi n'afuna 112 nogira nga bagamba Namyalo mbalwana kati laba wano Museveni n'afunawo 35 Kyagulanyi n'afunawo 102 olugira bagamba Namyalo abalwana tukanga ate tebaamulonda ate nga yabawa ssente Olajja tubalwana waliwo wamu polling station ezimu yafuna saletu Kyagulanyi afunawo 120 buno bukakafu tewali gwe balwana bw'oba wakunga abantu bo ne balonda Museveni era obujulizi buli wano tebuli mu bigambo tebuli mu kwasama wabula mwebulye tunoonye ekizibu kiriwa ekizibu wakiri kye kirina okutereeza ate ebikeesi ebirala this is Kampala Central South this is what Central North Northern DR forms endala ziriwa endala ziri mu drone weewaawo ngenda kuba ng'ate nkutuusaako muzeeye agamba nti y'omu ku abo abaalwana ne muzeeya mu myaka egyo egy'olutalo olwaleeta muzeeyi mu buyenza naye avuddeyo ate n'abaako embooza gy'anyumiza bazzukulu be ng'agamba nti mukadde kano ayigibwa ogenda kumanya ensonga lwaki bamuyiga mu mboozi ye yennyini kubanga nakola videos ezirabula muzeeyi ku bintu ebiruma bannayuganda twalwana mu nsiko ne tubonaabona ne tufa abantu baffe ne baffe maali yaffe yonna neggwaawo bye twamugambye kati batuyigga kututta ekyo baana bange mbeerewo nga mukimanyi ne bakulu bammwe mubabuuliranga we bankwatira wonna mutegeeranga nti kitaffe baamutta lwaki lwa byabufuzi kubanga awagira Nuupu ekibiina ekitalimu obuyinza sirina nsobi gye nakoze be baateekawo ebyokulonda eby'ebibiina ebingi
ne batugamba tuvuganye ne bagamba buli muntu awagire gwakola ki gwayagala sinze nasooka okwogera balona limayinja bakubadde ennyimba ne bamugamba muzeeyi ebyakulwanya bikoze eki bizeemu ye buli amubuulirako olwo oba lwerinnya lino nti katahabulwa tayagala kumuwabula amuwabula abeera mulabe kakati balina enkola bo bajja kufiira mu Uganda ye ate tebalifa na kufa kubanga bw'oba onoofa toyinza kuyisa bw'otyo bantu banno. So nga te abato bo baweereddwa obubaka babusome naye nga obubaka buno bujjudde ennaku n'ennyiika olw'ebyo ebigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Abantu bangi battiddwa era nga tulabyeko Geno nga yeewaako obujulizi n'ategeeza nti 2 gokka ge basobola okuttayo mu wiiki emu obwo bunafu. So mu mbeera efaananako bw'ekyo abantu bayitirivu n'okusinga 2 nga bolowooza era kutussako abaana bano ate tweyongereyo. Today is 28 January 2026. Let this message go to USA President Mr. John Donald Trump and European Union. Ursula Gertrude. We are sons and daughters of those who were politically jailed and massacred or killed in Honorable Mwanga Chibumbi's home on 15th and 16th day of presidential election due to political issues, and he was commended guilty, but we know is innocent. All religious leaders, political leaders, and Human Rights Commission, they are quiet on what is going on in Uganda. All our rights of demanding for freedom and democracy in Uganda was taken by means of a gun, whereby we need fresh restoration of democracy in Uganda. Our victory of government change was stolen by means of a gun on 15th to 17th due to false results from electoral commission. Even our elected president, Mr. Robert Chagulanyi Sentamu, aka Bobby Wine, is on run, hiding in our poor houses for life survival without no crime. His home was also raided last night, and his wife was seriously tortured by Muhoozi, Museveni's son, and she was rushed in hospital for medication. So, Mr. President Donald Trump and European Union at large, we need your help so that our government changes peacefully, because we are yearning for a peaceful government change. Help us to restore our country back in hands of we indigenous Ugandans. If you want our oil, you take for 10 years at least. If gold, you take, but you need our country back, because we don't have any other country. We thank USS Senate, Kenyan citizens, Nigerian citizens, Indian citizens, and the President of Burkina Faso, Mr. Traoré, for standing with us. We are now orphans of the Ugandan freedom fighters who were killed by the Uganda government, people whom we know that they were hurt by nothing to do. The only hope we need is God first. USA government together with European Union by United Nations, Mr. President and European Union plus United Nations. Your quick response is our revival. Thank you very much. Omukyala amanyiddwa nga Doreen Nyanjula avuddeyo n'abagamba nti never argue with a fighter to lose a fighter, but rather argue with a fighter to win a fighter. Towakananga oba tolwananga na mulwanyi kufiirwa mulwanyi, wabula kaayana n'omulwanyi osobola okuba ng'owangula omuki omulwanyi. Mu mbeera eno gye tulimu atutegeezezza nti kati akalulu kaawedde, naye kyekiseera ebyokubeera mu competition kino ekibiina ne kino nga kyesika byesika bikome. Ffenna pointi yaffe eri emu, tudde ku drawing board tulabe butya tuyinza okuba nga ate tununula eggwanga lyattu Uganda, kubanga ebigenda mu maaso
bingi n'okusinga bw'olowooza. Bw'otunuulira liida wa NUP ali kudduka. Dr. Kizza Besigye ali wansi wali mu buwamba ali eyo akwatiddwa ebbanga eriwera. Omukulu Mugumya Sam oyo tetumanyi nawa waali. Baliida abalala bonna bali awo tebamanyi kyakuzzaako, tebamanyi we batandikira. N'agamba naye ke kaseera tubeere nga ate tufokasinga ku kubeera obumu ddala okuba nga ate tweyawulamu. Remember, united we do what? Divided we do what? Bwati bwe yabategeezeza. So mu ngeri ennyangu alinga agamba ebibiina byonna ebibadde ku mulamu omutuufu ng'ovudde ku byabamunyagwa ke kaseera bakwatagane kuba kati ebyakalu byawedde batuule ku drawing board bamanye ki kye bazzaako, otherwise embeera yo mbaaya. Omukulu amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonya avuddeyo n'ategeeza nti alina olukwe lwe yaguddemu nga luno lulikibwa state. Yes, bagezeeko okuba nga ate bapangapanga aba NUP balina bye babala babajweteke, bapulaninga okuba abantu bibbomu mu ngeri efaanako bwetyo babibajweteke nti aba NUP be bakoze ki be bakoze. Ono abawadde ekyokulabirako nti mujjukira ebijambiya ebyakolebwa ne bakwata Ssewanyana ne bakwata naani n'omukulu amanyiddwa nga Muhammad Segirinnya yatuva ku maaso. So ebintu bwe bityo bwe mubiraba temwewuunya, agambye olukwe olwo aluguddemu era aluwuliddeko. Naye nga bw'ayogera bw'atyo omukyala yavuddeyo n'abaako byatutegeeza. Omukyala ono ye mukyala w'omugenzi Jacob Oulanyah eyaliko sipiika wa Parliament. Yavuddeyo n'ayogera ku kintu kye kimu ekyo n'agamba nti bali mu kuluka olukwe lw'okubaako obutujju obukolebwa mu ggwanga Uganda, naye ng'ebikolwa bino bipulaningibbwa oba biteekebwateekebwa okuba nga tebikolebwa abantu abagenda okuba nga si na bannayuganda mbu bava mu ggwanga erya Tanzania ne baba nga ate bayingira mu ggwanga Uganda, baba traininga babeeko obutujju bwe bakola bamalize nga obutujju obwo babutadde kuba NUP. Bw'otunuulira embeera eno y'embeera omukulu amanyiddwa nga Muwanga Kivumbi gy'alimu essaawa eno. Amaka ge gaalumbibwa, abantu 20 battibwa n'omusobyo, naye omuntu eyandibadde nga ali mu kukungubagira abantu b'essaawa eno ali mabega wa mitayimbwa bagamba nti ye mutujju. They have been taught on what they're going to do and say. What they want them to do is they're going to perform acts of violence and kill some people, hurt some people in the Kasese region, and then run into the home of a member of parliament for NUP who just succeeded the election, to go run into the gentleman's home and act like the gentleman is the one who sent them. When they get to Suluhu's home in the middle of a ruckus where the army or police are coming to a rescue or running after this gentleman because they're seeming like because they've committed some acts that are of atrocity, they will run after them, and in the middle of that, Mr. Cheone will be killed or will be shot dead immediately. So then this man will continue on to go to get arrested. You know, they'll hand over themselves to the police and things like that, and the police will, or the military will put this man before the camera to document what they have to say. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amaziga Lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera nga ali wano atuuse sobola okumulombereddwa
Eddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge nga ali wala maneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulambalamba abajjukira akalulu ka 2021 omwana ow'obulenzi ono mujjukira bulungi nnyo bw'atyo si bwe yali afaananira ddala bulungi naye oluvannyuma lw'okumukuba essasi bwe lityo bwe lyamuleka era abadde nga afuna obujjanjabi. Muzze mumulaba ng'omukulu Kyagulanyi Ssentamu n'ettiimu ye bamukyalira mu ddwaliro enkya n'eggulo okutuusa embeera ye bw'etuusaawo naye nga ono we twogera kati ali mu ggwanga lya Amerika era ng'agamba nti ku nkyukakyuka kwatava ayagala nkyukakyuka. Chabe Uganda omukulu ono kyekyakutuukako tubuulire tuli wano mu America kyekyakutuukako people power our power people power amanya n'eddoboozi nga bulijjo Masudi Luzige nze omuku gwe bakuba amasasi emukono nga abankuba be gavumenti ya Museveni military abasirikale aba commanding gwe gavumenti ya Museveni essaawa ya leero ndi wano mu ggwanga lya America natuuka waneno nga nyambibwako Mami Dolofe awamu n'ettiimu ye yonna gyakulembera wano diaspora era mbeebaza nnyo mwakola omulimu munene nnyo yonna gyempise mu kampu nga mbadde banzirusa bantwala essaawa ya leero tubadde tuzze wano kubanja kalulu ka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bulijjo wabadde atera otugamba tewali kitya essaawa eno kyenyinza kwogera okuggyako okubagamba okubakunga bannayuganda bannange muveeyo mu mayumba gye mwekwese mujje tubanje akalulu k'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga kino kiyamba ffe okulonda Kyagulanyi kyabadde kiyamba ffe naye essaawa ya leero batubye akalulu tetulina kusirika tulina kuvaayo tukabanje paka tugenda kulemezaako paka Mwami Museveni wava mu ate agenda last message yele songa ate bwe tudda eruyeno bo abawagizi ba munna NRM nakubulwa Noliat Mayanja bagenze maaso okuba nga ate beekumamu ogutaaka nga bagamba nti ono abamubbye obuwanguzi bwe. Omukyalo ono yabadde ku kifo kya kansala w'abakyala mu Kisenyi bwe batyo bavudde ne balaga obutali bumativu nga bagamba nti abakulembeze mu kibiina beekobaanye ne gwe baalangiridde okusobola okuba nga ate babba obuwanguzi bw'omuntu waabwe. Bano baatabusenge ennumba balinga nammere. Twagala bwenkanya tetwagala bubbi naddala abalangirira eri Barbie nnyonnyonnyonyo n'olaba seeke memba Salimu Lusubuga nga yeyekyesa mukalu kafaana kaserifiri yeyakutte ne ssente naziwa owookusatu eyabadde okubeka Zainabu Kagolo eyakutte ekyokusatu bwe balangiridde. Tukooye obubbi bwa NRM bwe kibanga kyekyo NRM tugivuddemu katugibalekere kubanga ffe tuli kakiiko kaki nze ayogera nze ndi kakiiko ka NRM akakola akaba 3 kumuluka nze ndi kutu ndi kuwanu naye tukooye obubbi bwa NRM era tubukoye ddala. Nsaba His Excellency Dr. Museveni yonna gy'ali ajja mu kalulu kaffe akassanyisiri twagala bwenkanya tubawadde essaawa 24 kale kambongeremu tubawadde essaawa 28 bwe baba tebakikoze tugenda kukola ekiddako kyekyo. Songa ate abakulu okuli omukulu amanyiddwa nga Honorable Basalirwa omukulu ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba wamu n'omukulu amanyiddwa nga Honorable Medad Lubega Sseggona bwe batyo beesitudde Bwantogo ne boolekera ku kkomera nga bagamba nti bagenze kukyalirako ku munnakibiina kya NUP omukulu amanyiddwa nga Muwanga Kivumbi. Jjukira nti ono ali mu kkomera atega munnamateeka we si mulala ye mukulu amanyiddwa nga Medad Lubega Sseggona. Umaze kubanga ngo oliro yawaabona ku Kivumbi yakuyise. Well, lawyer akola ina instructions. Siri ku myaka eginoonya emirimu.
nyinza okujja okukola nga sirina instructions. So okubeerawo kwaffe kwa bwannamasasaano kisanze nti tuli balooya badde looya we nga bwogambye okumala ebbanga tubadde nga tutambula naye ensonga ez'amateeka okumala ebbanga eriwera okuva nga ali mu popular resistance against life presidency. Kakati ate era nga muganda wange nze nno jjajjange ndoze era asigala muganda wange, n'olwekyo tulina okulaba nti tuyimirira naye tukola ekyo Katonda kyayagala tukole, tukola ekyo obugunjufu bwetaaga tukole. So tujja kukola buli kiri mu busobozi bwaffe tulabe nti munnaffe afuluma abeere ebweru, akole bye tukola, akole emirimu gye egy'obwataata, akole emirimu gye egy'obukulembeze, mubeere free. Ensonga eziddako z'amateeka era ndowooza emikono gyaffe ojja kukola. Tusobola kugamba nti kino ekisooka abamusiba bategeeza lwamukomyawo mu kooti. Ndowooza ebisingawo tujja kugala okubitegeera kulwono nga aleeteddwa mu kooti, era nga bwentegeezesa tusobola kugamba nti ebyobufuzi bisobola okutwawukanya Basseruganda batuyina tugeze batuvubuse embeera muganda waffe gyalimu naffe abasibe ab'ebweru esobotuukako. Ekyo kijagala abantu ba Uganda bategeere, naddala abantu ba Kabaka, embeera yonna etusigamu obukyayi n'okuwalagana si nnono ya wano, nnono eyongwira. Obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze b'abantu ba Kabaka ojjirwanyisa n'obutagikkiriza kusiba makanda makati gaffe. Ate era ng'omukkiriza Kristo nze sirina busobozi nesasuza sikuba obuvunaanyizibwa bwange eri muganda wange Basseruganda kinzikiriza. Honorable Muwanga Kivumbi ono si gwe mulundi gwe ogusoosa okusibibwa. Era bwe tubadde mukomera byonna tubyogeddeko. Talina mbeera gy'ayitamu kati gy'ojja kugamba nti mpya gy'ali. Mu makomera abaddeyo, mu budduuku lwa poliisi abaddeyo. Bwe twali ekira namugamba, twali tukubaganya ebirowoozo, ne mugamba nti weeteekereteekere okutambula olugendo oluwanvuko, kuba omusango gwe gwakutaddemu gwe bakutaddeko ogw'obusujju musango munene. So beera obwongo bwo n'omubiri gwo byonna biteeketeeke okumanya nti olutalo otugenda mu luwanvuko ate lwa mirundi ebiri lwa mateeka na byabufuzi. Ekyomukisa omulungi embeera gy'alimu munyirivu, alabika bulungi, ayogeza buvumu, ayogeza maanyi, talagaako nti oba embeera emukkakanyiza oba emumazeemu amaanyi. Ebigendererwa bye byayina eri eggwanga byakyalemeddeko, era Uganda empya ye gyatunuulidde era gyayagala okutambuliramu. N'olwekyo situze kulaba muntu anyogoze oba nti mweraliikirivu oba nti ali mukaaba ogenda n'otuuka mukomera n'osinkana kiraaya nti n'akaaba amaziga nga tolina wootandikira. Ekyo Muwanga Kivumbi obase tekirimu, muvumu mugumu. Twogedde naye ne tumuwa endowooza zaffe, naye n'atuwa endowooza ze, ne tubeerako okukkaanya ku ngeri ki gye tugenda okutambuzaamu omulimu gwe. Y'omwogezi wa poliisi yavuddeyo n'ategeeza lwaki ab'ebyokwerinda bakyaganidde oba bakyagumbye wali eri ku maka g'omukulu Kyagulanyi Ssentamu agasangibwa Magere. Ono yategeezezza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abavubuka be bandibanga balina olukwe olw'okwagala ate okukola effujjo mu ggwanga lya Uganda, so ne ku lw'ensonga eyo balina okusigala nga obukuumi babunywezezza. So ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Gen. Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ata obutambi bw'omukyala Barbie Kyagulanyi ku mikutu migatta abantu. Jjukira nti abantu Barbie ng'avuddeyo kwekubira omulanga ng'addusiddwa mu ddwaliro ng'ategeeza eggwanga biki ebyamutuusibwako. Bangi bagamba nti akola ki, alimba. Kakati noono ye yeeyongedde okubakakasa nti bwe muba mulowooza alimba,
kambalagireko bwerere n'alaga ekifaananyi wamu n'akatambi Barbie nga yeekulula ng'ate omusajja omukwasi w'emmundu ayimiridde kumpi awo waali agimutunuzzaamu. Wabula Muhoozi yategeezezza nti mu bifaananyi bino Barbie yali agezaako okubayambako butya bwe bayinza okuba ng'ate bafuna bba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebintu bino byajje bangi mu mbeera era ng'omukyala amanyiddwa nga Mbabazi yasinzidde ku mikutu gy'emigattabantu bw'atyo n'abako obubaka bwaweereza Barbie. Yalaga nti bye ngenda okugamba manyi obimanyi. Naye Justin jagadde kujjukiza nti oli mukyala aliyo omugumu, omukyala ayagalwa ate omukyala omugezi ennyo. Bino byonna bijja kuggwaawo. Manye embeera ezimu zigenda ne zituukawo nga zaagala okuba nga ate zituuka kasa nti munnaye tetuli bavumu kimala oba tetugwanidde. Naye kyennyinza okuba nga ate nkukakasa nti kino ojja kukiyitamu era kijja kukola ki? Kijja kuggwa. Kyolina okumanya tukwagala. Omukulu amanyiddwa nga Apas yasazeewo okuba nga ate addukira ate ku mukutu ogwa TikTok n'akoleza live we okuba nga ate atabuka ku lw'ebyo ebigenda mu maaso ate ngera mukadde ke kamu yatunnyonnyodde na biki ebyamutuukako mu kaseera ab'ebyokwerinda bye baamukubira emiggo ng'agenze okulonda. Wennyini wano sigenda kubanga nsukkawo ngenda kutuusaako abamu ku bantu abakabidde mu nsonga eno ne bakulukusa amaziga nga balaba kibasusseeko kye baalabye ku mikutu migattabantu. Mbadde PJ mwebale kubanga mugyekuumiddeko ate kuumira mpeera asigale ng'abankuumidde mubeere bulungi mweraba. Ne mulaba nti Barbie bamukubye ne bamwambula n'ojja kuno n'osinika ebinnyo. Tebannayambula maama wo. Owulire ng'oyagala kutta muntu. Owulire ng'oyagala gwa muntu mu bulago. Kabe sister wo. I'm just being honest with you guys. Mubeeremu n'ako obuntu. Mubeeremu n'ako obuntu. Ate naawe agamba nti oli alimba wali ewuwe. Ate bw'abanga abadde alimba wayogera n'abantu abayingira mu nju ye ne bakubuulira alternative feedback ku bintu oli bye yayogera waliyo. Kirowoozeeko. Ebintu ebimu nja kuwa example kati wano waliwo ambuuza nti nzoba nze naliyo. Giving you the full story. Nga 15 nagenda cause naina voters slip akaslip ke bakuwa ningenda okulonda ewaka Mutundwe Kirinyabigo ku church Mutundwe Kanala zone. So nengenda navuga navaawo ne sister wange ne brother wange Geoffrey ne tujje n'okulonda oba okitegeera ne girlfriend wange tugenda ewaka ne tuvuga ne tuparking ewaka ne tuvaayo ewaka ne tujja ne tulonda me, my sister and my brother. Then bwe twali tumaliriza ne muzeeyi wange najja. Then najja naye n'akola ki? N'alonda ne tutambula ffenna ne tudda ewaka. So okulonda twali tumanyi kujja kugwa ssaawa nga 10. So ne tutuula we watch TV nga tulaba ebifo ebirala abantu basoma gundi afunye bwati on TV nga basoma nti gundi afunye bwati ne bakasaamu gundi afunye bwati ne bakasaamu ng'ebintu birabika very comfortable ku bifo ebimu ku TV ewaka. So kati ssaawa ziba ziwera ndoza ssaawa nga 11 n'eddakiika 18 muzeeyi n'angamba naye lwaki togenda n'olaba ebivuddemu mu kulonda ku church omanyi cause fete tuli far from the church. Mwabayo ne mugamba ano nga Barbie wali mukuzana filimu ne Bobby ne muwakanira mu Barbie tebamutugumbulako like Muhoozi agendako wa Barbie namutusaako ebintu nga bino. Mulabye kati omusajja avudde mu nnyini Muhoozi na postinga ebifaananyi bya Barbie na postinga ne video nga kazi katukeekulula. Tetumanyi na bintu bikyamu bye bakola omukazi ono. Naye nga muli abamukumwe muli ku kusente ya gavumenti mwagirya ne muwagira omutujju Zubeda yemu abantu muli ku front line ya social media
yeno government gye mwalonda Zubeda yeno government gye mwalonda le bati bakoze mukyala muno yeno government talina buzibu Kasuku yeno government talina buzibu ono ye Museveni emirembe gyalese mu Uganda bino temubiraba bino namugamba ffe tetumanyi baba leke tetukiza na bigambo bya Barbie kati mulabyenga kwegamba si filimu mutugamba bazanya filimu kati mweno ye filimu kati weba filimu Muhoozi yagizanya laba tebakola omukazi muzayi magala laba gavumenti gye mwalonda laba gavumenti gy'otugwanira obulungi laba tebakola omukazi ono buli musajja wagira gavumenti ya Museveni weteke mu bigere nga Barbie ono ye mukyala wo gwe batuusaako bino byonna Muhoozi kyamutwala mu maka ga Barbie Wine yiga Barbie naye omukazi mwandibadde nga omwesonyiwa mbanaye mutulekere first aid bantu bamutukabisa amaziga ono omukazi bamukola biki bye mwakola first aid waffe ate n'obulamu ensonyi n'opositinga bino ebintu kakazi kattu kanyabo keewalula oba bagakola kibanange tetumanyi naye nga mubadde mugambanga nga wazanya firimu ne mugamba omukazi yeekoza bali mu kuzanya firimu nebbawe isigise muvi mbabuuza mudde mu bantu mmwe teri kintu kisinga kunuma nga ba blogger ba youtuber abalaga ensi nti gavumenti ya Museveni enonongi Zubeda laba kye bakola mukyala muno mukazi gwe laba kye bakola mukyala muno naye nga mugamba gavumenti ya Museveni eryoke era nga tumanyi mwalonda gavumenti ya Museveni mwalonda NRM mwalonda basi ne mukyaza abantu ba NRM ne mukolanga live lwakubanga mulidde ssente badi black gwe ate gwoli malaya lwaki ogamba nti gavumenti ya Museveni nungi lwakubanga ekukkiriza okutunda obusolo mu Uganda naye kino fine newakwadi nawe oli malaya wetunda Museveni akuwa eddembe lyetunda mbusimanyi yakujja mu bwa malaya kino kye bakola mukazi muno kyekituufu banaye mufere muvumirire zinezo abalwanira eddembe ly'abakyala mufere muvumirire kino ekikulu this is wrong banabigana this is wrong kati banaye tubuliddwayo okensi esobola otuyamba ebisajja byayambula omukazi wallahi bino ebisajja byayambula omukazi kamama kekulula banaye mubere mukanako obuntu mubere mukonaka humanity mubere mukonako sentereke bamalamu musiga ekintu omuzigo mukiyite kirungi naye nga kibi Long is wrong. This is wrong. Abalwanira eddembe ly'abakyala muve muvumire kino ekintu banange mutuyambi we need help twetaaga buyambi Museveni mutabani wo akola ebintu bikyamu Museveni this is wrong banange tulina obusungu ku mitima Then we mugera ku matani we munsi bane munguzawo it's okay naye ebintu byamukola bijja this is wrong banange bine ebintu bijja mukazi wa mwana mumwagaza Muhoozi mukazi wa muno bino byokola bijji byokola mukazi wa muno in case nawe bakwate mukazi wo amuyise mwene embeera how do you feel inside wefula amanyiyo Katonda bino byalagira okukola ovayo n'ogamba abakkiriza mu gundi mu taata wo tebagenda kufa abatamukkiririzaamu be bagenda okufa kati taata wo mufudde Katonda Museveni ye Katonda kati it's okay towaddeyo okufa naye ng'ekibi tugenda kukyogera nti kibi banange waliwo owulira nga kikususseko n'ogamba nedda kasitule ku ddoboozi kakole ku video niwe tagende wala nnyo naye nga ticha abantu bagite like niwe banaleba banu wenalebwa abantu batano kasaba bategedde point yange nekyembesolo bagamba kino ekintu kyakolebwa kuna bakyala waffe first lady mama w'eggwanga this is wrong ekintu kyakolebwa ku muka
Bobby bana ekino kintu kikyamu tukivumirira Museveni this is wrong kino kintu in case kikoleddwa ku mukazi wo Anet is it Anet yani uyo mukazi wo ye Anet yani Janet kirabika kitya bantu mwe mukola bikyemu mukazi bamwambula banange first lady wange banange bamwambula banange bayambula first lady wange banange ampulira ekirugi ku mutima banange mutukabiza amatima mutukabiza amaziga mutwese ebiwundu ku mitima musa abana b'abantu abatalina musango mwasiba kivumbi wano juzi mwagenda namutemula abantu obugwe ne mufala ne mugwetekako emisango egy'obulimba musimanyi terrorist naye nga mwabatemo asindika bamacha kino ne bata abantu ne bakuba abantu amasasi ne bafa ne mbaine mukwata omusajja naye nga zona set mwabikola banange ffe tubakolimira gavumenti ya Museveni eno tetuyisiza bulungi mutukabiza amaziga muwambye abaana b'abantu musa abaana b'abantu mubuzisa abaana b'abantu Muhoozi mu maka ga Bobby Wine wagenda akola yoki wafayo no wandike byobulimba nga otayagala Bobby otamunonyako otagendako mu maka ge atovayo in a few moments mudakika ntono nnyo like nenakulezina weranga 5 ovude yotadde buno akatambi akazi katuba katonozaamu omudomo g'emundu kekulula abali bakagamba kwebaka wanze simanyi banaye simanyi nsobulumi bwenina abange mpulira njagala kwabika Jennifer full figure eno ye government Joanna fe tukumanyi nawe Jennifer ekintu ekitufu kimanyi naye just munange sente ye kutusana naye nga amazima mugamanyi bulungi bujingo gwe kipasite kibujinga kifere eno ye government Jowagira jokubira kenjiri singa in case ona Yesu ani gwe bakola bino owulira bulungi banange kibi mukyogere ntino kibi ekibi mukivumirire ekirungi mukyogera konga ekirungi naye bana Uganda this is wrong bechikwata ko muveyo banange we need help free our Uganda nsempulira binsuseko bana Uganda mpulira obusungu ku mutima bana Uganda mpulira ekiruyi ku mutima kyemutamanyi muwendo naye Muhoozi otusiza bana Uganda ne KITALO wallahi mbalayirira mugenda kusasulira amaziga ga bana Uganda sawa yonna munjukira Muhoozi abayo natugamba teyalumba ko maka ga Bobby era ku bantu abatulugunya Barbie tabimanyi tabitegera tabimanyi leero Muhoozi avudeyo na postinga eddakiika nga kala 3 tugeza 2 ezankayita kwemabega eziseewo emabega n'agamba na postinga ekifaananyi kya Barbie nga kuliko n'ow'emundu ali awo kumpi n'agamba ebigambo bino byayogedde n'agamba bwe tutyo twali ne mukyala ka Barbie mukyala ka Bobby anti alina engeri gy'amuyitamu ambuka Barbie nga abayambako okubabuulira engeri gyesobola okusinkanamuwa iziti Bobby anyway kambateerewo wano Muhoozi bya postinze dekambateere wano Muhoozi bya postinze naye nze eno kambabuulire bagamba akanaafa tekawulira ngombe sayini nyingi nnyo eziri mu kulaga nti saawa yonna Muhoozi ne kitaawe bagenda era gavumenti ya Museveni enyalemu mutulabyeko mwebale saawa yonna ate wano we mutuuse bana this is too much ngakaso omukyalo ono mwamukola ebintu ebibi nnyo naye nga tasobola kubyogera mu kamera ate nga bwe yagamba nti mwamutuusa like abamaje bamukwatanga ne bamutulugunya ne bamukusikasika ne bamwambula eno bamukwata video era eno bamukuba n'ebifaananyi kuba basindika era ekiraga obipostinze Muhoozi
wosirika ofa bw'oyogera ofa. Ffe tulidwadde okufa oba mutusiba oba temutusiba oba mututta oba mutukuba masasi mutukole kye mwagala obuyinza buli mu mikono gyammwe naye ekintu kye mukola kikyamu. Muhoozi ekintu kino kyewakola ne mugenda mukazi wa munnammwe ne mumukakanako ne mumwambula yambula bannaye kino ekikolwa tukivumirira. Bano Uganda musirise lwa kutya wallahi mutya nti omuntu avayo nayogera gwe batusaako obuzibu naye walayi tosobola kwambula yambula mukazi wa munno bwotyo ne mu disrespecting omukyala n'akazadde w'eggwanga ne mutyobola omukyala okutuuka wano Barbie mwamwambula yambula tomanya mwamukola n'ebintu ebirala ebikyamu. Bantuma muli babi bantuma ekikola kye mwakola ku Barbie kyemwakola ku fasirendi waffe walayi kintu kibi kibi. Muhoozi mutemako gufuneko ensonyi n'okuswala mwoyo w'omutima gwakulumirize weefuule ye ayagala nnyo Yesu omanyi Yesu byakola opostinga Yesu ne profile pic yo ku Instagram gundi ku Twitter kuliko Yesu naye maama Yesu byalagira okukola mwagenda ne mwambula yambula omukazi